agenze nakunganya drachma 10 meka 2 bwazikunganyiza tasadde mu nsawo ye oba naziseeka mu nnyumba ye nedda aziweereze Yeruzalemu ng'omugaso gwaki gwakusabira baki bagenzi kubanga mukadde waffe Woodman yebasse wano oba kankozesa erinnya eryo erya bizinesi takyasobola kulya takyasobola kunywa takyasobola kukola kintu kyo naye ekisigalidde ze saala ze tumuwerekereza nze naawe kwe kwetaba mu kitambiro ky'emmisa kino mu bujjuvu nga wooli kubanga esaala eri etya emu nze naawe gye tulina okwetabamu Omukama amwanirize mu kitiibwa ate mu bwakabaka bwe naye oyinza okwesanga nga ffenna abali wano weetuli naye nga mulimu abantu ab'emitendera egyaki mulimu abazze okusunga nga makanda be kangende ndabe engeri gye bakola ki gye bamuziikamu oba oliawo mulimu abazze okunona obusimu ng'okalina mu nsawo naye oli agamba ha oba oliawo waliwo abazze abagamba ha wano walabika waliwo emmere abo nabo bakola ki weebali ffenna ebigenererwa byaki naye ffenna kyalibadde ekigenererwa kimu kuweereza saala ey'omutonzi waffe kubanga yakola ki awo nno abooluganda abaagalwa bwe tuba tusazeewo okusabira muganda waffe Ssekanja ffenna tuweeyo n'omutima gwaffe gwonna tumusabire kubanga ebikolwa bikola ki bitugoberera ffenna bikola ki kwaya eruyimbye bulungi ebikolwa ebiki ebirungi bitugoberera era bitutuusa bwakabaka obwawa obw'omuggulu waliwo omukulu omu yali ayigiriza n'agamba nti waliwo mpa abaana ng'ayagala nnyo okulya omuceere kyokka ate nga nnyange zezikola ki era tezisobola kumukkiriza kukola ki kugulya n'atugamba nti mpa abaana negamba nkoze ntya okulaba nti nno nange ndya kuki ku muceere neebika mu kitaba kya langi enjeru esobole okufaanana nga ki ng'ennyange bwetuukayo beerya bulungi nnyo omuceere nga nabo balaba bafaanagana nga balowooza be baki be bamu wandekeraawo wabitandisa okwogera Mukama mulungi obudde bwonna omulala n'agamba era yali ayigiriza nti abamu tulina abaana bwe batulabirira mu bulamu bwaffe batuleetera ebyaki ebyokulya n'ebyokunywa naye abamu tetumanyi baana gye bajja bintu bye batuleetera ebyokulya oba ebyaki n'abuuza ekibuuzo nti mulimu abaleeta ebyokulya naye nga babijje mu kkuba bannaabwe Mukama mulungi ne bamusasula n'agenda okuba egundi n'agenda n'agulamu ezo sente n'akuleetera ebyaki oba oliawo tutwale ekyokulabirako kino nti abamu tubeera ewaka omwana n'aleeta kasooli okimanyi bulungi temulimangako kasooli sizoni eno n'omugamba weebale tomubuuziza gyakoze eki n'aleeta ettooke ng'okimanyi mu lusuku temuli ttooke n'omugamba mwana wange kola ki weebale n'aleeta muwogo nga nawe tomanyi gyakoze eki tomubuuzangako nti ebintu bino okoze eki obijjeewa awo nno abaana ne bakula mu mpisa ezo n'obubbi ne bugenda nga bukola ki
beeyongera abavubuka abali wano oba oli awo mukadde waffe ono yali badde ekyokulabirako mu bulamu bwaffe nti tukole ki tukole kati twalibadde tumulabirako omukulu ono aganze n'agamba nti abavubuka tubasaba abavubuka tukolaki tubasaba mutuwakaki naye kati fe abakadde tukole tutya wangi ebyokola Alice yes abavubuka te basinga okukimanya naye ate n'abakadde tulina okukolaki okubajjukiza ne tuleka kusosowaza abavubuka bo naffe abakadde obwongo bukyakolaki bukyakola bukyasaza bulungi tuyinza okusalawo etugamba naye tebamusaza okugenda n'abavubuka ffe katugende n'abaki n'abakadde naye omuntu atunyikiza nti tugoberera omukama mulungi kaka yangambe togeza nosuusa eddakiika 10 ndoza ziweze naye kansembeyo kino omukama atugambye nti buli kyonna kyeyamuwa ayagala waliwo kiba kikola ki tusabe omukama sekankyamutuuse mubwakabaka obwawa obw'omuggulu era yesiime naye emirembe gyonna kubanga omukama ekyamuleeta kutulokola naye abamu tulemedde mu bibi byaffe tulemedde muki amasabo gafuuse amaki nze kino sijja kulemba kukyogera mu kirinda awo wenva amasabo maki neweebuuza bafakinaki n'ensi omukama tumulina tumumanyi bulungi ate owesanga nga bali mu masabo bakasulikidda ddala neweebuuza kakati omuntu agoyingewa wangi olaba omukatoliki asazeewo okuzimba essabo omuntu akoleki agoyingewa awo nabooluganda baagalwa fena tutungire eddoboozi litya erya katonda etutatuka obw'omugulu omuka abeere nammwe nyanzanya neyanzega okwobulibwamu bino byebyafaayo bya Woodman MC Woodman nga babadde ayitibwa naye nga mu kuzaalibwa maama yamutumba Sekancha Trevor Muzeeyi gemanya gaga ddala geyazaalibwa nago mu batisimu naye bwe yajja eri mu midiya neyeetuma MC Woodman. MC Woodman yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 11 ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'okumin'ogumu 1988 yazaalibwa mu Masaka Hospital. Yasomerako mu masomero ga primary nga Misali Primary School waggulu wano n'asomerako ekitovu bwe yavaawo n'ajoyininga secondary yeya Masaka Seeke. Bwe yava ku Masaka Seeke n'agenda ku Mixed gye yakolera senior 60. Awo yava neyongerayo n'okusoma okw'amawulire mu media houses ez'enjawulo. MC Woodman akoledde ku radios ez'enjawulo oba media houses ez'enjawulo nga mwe muli Equator FM esangibwa Masaka, Bigida FM esangibwa mu Kampala, Tropics FM yali wano mu Masaka, Subi FM kati yafuuka Centenary FM, Extra FM yetwatandika wano mu Nyendo gye mujjukira. Awo watadde n'okubeera director w'ebintu ebyenjawulo nga Ram Media Center, essomero lyakola eribadde lisomesa abaana ebyamawulire. Ram Media Center era mwabalabyeko wano n'ekiro nga bawa obujulizi. N'atandika St. Mary's Junior School mwabalabyeko dda wano e Kalongo. Nakalongo, okay. St. Mary's. N'atandika Umbrella for Africa Child, ekitongole ekibadde kiyamba bamulekwa n'okubadduukirira. So ekyo kibadde kiraga nti Woodman abadde afaayo eri abantu ate abadde mwagazi w'abaana. Era bwe tusabira nga bwe twasabye ekiro, mwenna buli gwe kikwatako ba buli asobola abaana ba Woodman bano nammwe mubakwateko nga badde akwata ku babannaabwe. Buno bwe bulwadde bwe
Woodman kuva dda ebbanga lituteka akaseera yafuna obulwadde bw'omu lubuto. Obulwadde bwe ebiseera ebisinga obulwadde buli mu lubuto. Yalongoosebwa emabegakaawo kitutte endowooza emyaka nga mukaaga emabega. N'alongoosebwa olubuto naye n'atereera bulungi. Bwe yatereera nazzikuna emabegakaawo obulwadde bwaddamu n'akosebwa mu lubuto. Bwe yawulira okulumizibwa mu lubuto yadduzibwa malwaliro ag'enjawulo nga ekitovu gye baamukeberera naye nga tebalaba bulwadde bumuluma. Ne bamuzzaayo emirundi n'emirundi naye nga tebalaba bulwadde bumuluma. Naye nga okuggyako okubulumizibwa olubuto munda yaggwangamu omusaayi nga bamuteekako ecupa z'omusaayi ku makya zigenda okwera ssaawa 2 ez'ekiro nga omusaayi gumuweddemu. Abasawo ne bibasobera bwatyo bamuggyayo ekitovu ne bamutwalako e Masaka Hospital nayo gye bamuwa obujjanjabi obw'enjawulo okugezaako okutaasa obulamu olw'ensonga nti obulwadde bwali bubuze obuluma Woodman. E Masaka Hospital bwe byagaana bamutwala Mulago w'e Kampala. E Mulago e Kampala gye basanga dokita abawulidde mu katambi kaffe ke twataddeko ekiro eyamwadivaizinga agende Mengo nga waliwo tesiti gye balina okukola. Ne bamutwala Mengo Hospital gye yafuna obulwadde obw'enjawulo naye nga olubuto lugaanye. Bwe yatuuka e Mengo yajjanjabibwa era baabawa amagezi okuva e Mengo agenda akole tesiti eya CT scan. Yagenda sente ezo ziba nnyingi nnyo okukola tesiti eyo naye nebaza famire baasobola ne bakola tesiti eya CT scan. Abasawo obulwadde bwe baali basuubira tebabusangamu. Bwatyo famire ne bigisobera. Beeyongerayo e Mengo bwe bazzaayo results ezo nga testi ziri negativu ne babongerayo era omusawo dokita n'abawandiikira bakole scan eya endoscope. Endoscope nayo bikwatagana mu organizi za lubuto za munda omwo. Sente Mengo zaali nnyingi. Bagenda okuba eno ne bagamba mu byansi basobola okukola scan eyo ku sente eziri wansiko. Woodman bamukomyawo e Masaka ne bamutwala mu byansi ne bakola tesiti eyo eya endoscope era bagenda ogikola tewali kyazuulwa. Kyatwalirira akaseera nga ekiruma Woodman kibuze n'ate nga ali bubi nga ggwawo. Jjukira nga n'omusaayi gukyamuggwamu nga bwe nabategeezezza. Baali balina omuzza mu byansi gye bakolera tesiti eya endoscope babawe ki ekiddako. Balina tesiti eri mu lusawo yennemye okukwata gye babagamba okukola era yakoleddwa naye ebyennaku tesiti eyo bagikola ku Lwakubiri nga results zimala 7 days nga tesiti eno gye badde basembeyo okukola nga zirina kukomawo results ku Tuesday ya wiiki ejja zennaku 7. Woodman teyasobodde kutuukayo. Bwe yabadde azze ewaka yazzeemu n'atabuka ne bamuddusa mu byansi. Bwe bamuddusiza mu byansi n'asulayo okwola ku Tuesday bakola tesiti eyo. Olwokusatu ziba ziwera ssaawa nga 4 Woodman nassa omukago gw'enkomerero mu byansi wali e Masaka. Woodman abadde muzadde. Ku nsi kuno amazeeko emyaka 37 bw'obalamu. Nagambye yazaalibwa 1998. 1988 ng'aleseeko abaana abakategerekako be tulina wana abaana 6 ab'obuwala n'ab'obulenzi naye abaana abo bato nnyo. Nsaba muyimirire abakungubazi bano babalabe. Abaana ba Woodman ne maama waabwe nawe yimirira. Abooluganda n'ab'emikwano mulabe abaana Woodman balese. Naye njagala mwefumiitirize muddeyo ku kiri kye nasoose okwogera. Woodman abadde alabirira bamulekwa batalinaako nakakwate. Woodman abadde alabirira ba orphans
nga yabakolera n'ekibiina ekibasakira obuyambi kati essaawa eno omupiira guze eri mmwe famire ye nga bw'agirese bwe mugiraba kiki ekyetaagisa kyannako tutuusa okusaasira kwaffe nga media fraternity eri famire ya Woodman Mutuule nga bwe kuli ne maama wamu ne famire ya Woodman maama Innocent kibi nnyo kyenyinza okwogera father kiri kimu biri ebintu bibiri tinali nkola ne Woodman twakolanga program mu makya bagiyitanga switch Woodman ng'atera okunyumiza biki by'atayagala mu bulamu bwe ekimu ku bye yaŋŋamba kyenyinza okwogera yaŋŋamba mutambuze kyesaagala ku nsi kuno kwe kuziika maama kuba mwagala nnyo maama okunziika kuba mwagala nnyo njagala nze mba nziika maama wange naye essaawa eno Woodman wuno mu lujja maama yamuziika bitalo nnyo bitalo ddala n'ekyokubiri credit gyempa Woodman awummule mirembe waliwo omugenzi Father Bishop Kagwa gwe twamukyalira nga tuli ku radio Woodman n'afuna omukisa fenna yali amaze otusiibula Woodman yabadde ayagala nnyo eddiini ye kuviira ddala ng'akyali muto Bishop Kagwa tetumanyi Woodman bwe yasigalira mabega n'akwata Woodman mu ngalo n'akirayira n'agamba ku radio wiiki namba tagenda kukwata muntu namu mu ngalo mukisa gwe tagugabaako so kitegeeza ki nti Woodman yali ayagala ekereziya era afudde muli mutima so tusaba buli omu mu ddiini ye asabire MC Woodman awummule mirembe ate tusabire ne famire ye ate n'ab'eŋŋanda obumu bubeerewo Woodman waavudde abadde mugatta era abadde agatta kinene nnyo ku famire tomunjulira tubasaba temwawukana mufuuke olujegere eri ab'eŋŋanda Mr. Sunday Timan n'abooluganda mwenna aba famire mukwatagane ne maama w'abaana bano baleme kubonaabona Woodman waavudde Father bye bitonotono ssebo sooka enzizeemu zindalo gy'oli mwebale nnyo mwebalire ddala